I'm not into TV that my ratings will drop. I am a citizen and I've got a platform. Temutumanyira. Mutuleke to raising our voices. That's what democracy and freedom of speech and human rights, that's what those words mean. Do not oppress us. Mujayo pasti z'abantu. Ani ali advocating by youth okunywa enjaga? Ani ali to jail receipts? The internet doesn't forget, remember? The internet doesn't forget. To jail receipts. Ani ali advocating by youth okunywa enjaga nga ne bwalinya ku stage aginywa kijudde. We're not using his past against him. I'm not using his past against him. Do you know what makes us grow? Do you know what makes us grow? We grow by going through those mistakes, netuzi rectifying and tegera nti mistakes netuzikyusa. That's growth. Bw'oba tolina past, bw'oba tewali okozeeko bibi, then you haven't evolved. Tonnakyuka, you haven't changed. But everybody has a past. Buli omu alina past. Resurfacing mbu sex tape eyo yaliwo, ekyo kipya yaliwo, because the person who actually recorded that thing salina musajja. Is that the water? Which Precious? I think finance. She resigned. Why is she now asking? Sorry, I don't know. Find out why she resigned. Unless if she's doing piece works for us on the side. Find out. Okitegeera kye mbagamba? Past y'omuntu tosobola gireeta gikozesa mbu olw'okuba ayagala answers. Era tonzizeemu. Ate bw'oba tonzizeemu gwe n'olowooza nti ogenda kunvuma. Era ngenda kusigala nga nkulaba nga atalina amagezi, because you haven't educated me about who you are. I need to know, who are you? What do you stand for? What are you doing? What is your plans? What are the credentials? Answer. Simply answer. Ntegere kikyoli. Nve mu kampu yange. Nzije nkuyingire kuba ndaba whatever you stand for kyekituufu. Whatever you stand for kyekituufu. Bw'onvuma, no. Buli lw'onvuma, you're discrediting yourself. Ate you're not discrediting yourself. Mulimu abasirise abatoogera. Fe abamu tuvaayo ne twogera kuba nze sitya. So tewali kumwandiisa n'abagamba ne gavumenti tendiisa. Nze ndi mukazi mukozi kyekindiisa. Muveeyo mutubuulirenga ebintu ebituufu bye twagala okuwulira. Bwe mba temusobola kutuwulira who you are and what you stand for, nga ebivumo is what you stand for, then sorry, you're not fit. Bobby ne bw'anabeera fit nga alina baba hooligans bano abali eno abaloza nti ffe tuwogana nnyo because we have free bundles. You're discrediting the guy. You're leaving room for somebody else to step in. That's a loophole. Eyo loophole gye muleka nti muvuma abantu. It's a loophole for anybody to use that against you. Mujje mu educating abantu. Muvuma baki. Nze eyo tape nkadde eyo yali ayagala na the person who recorded it. Ebintu ebyo babikola. Those things are done by humans, not animals. Bameka kuma babeera mu long distance relationships. Oli n'ogamba nti kale baby nja kukubira essimu tukole kino na kino n'okikola. Naye in the process okuba nti okola ekintu ekyo oli n'avaayo n'aka-recording. Bw'omugamba nti owa relationship eno erabika tekola, we should end it. N'ayagala ogikozesa nga blackmail. That is exactly what happened to me. Si sex tape nti nalina musajja nga neebakako. No. Ezo sizirina. Kubeera na muntu ng'olowooza omwagala ne mufuna obudde bwammwe nga bw'olowooza nti you are a couple ne mukola ebyammwe n'abirecordinga for blackmail. Naye namugamba you will not blackmail me. You know what happens with blackmail? Tekoma. Blackmail tekoma. So namugamba release it nakyo kigwe singa teyagireleasinga n'alibaddenga ku munkiki oba agiwaddeyo oba ki oba mwongerese nedda. No. Told him put it out. And guess what? Ivan gwe nasooka ogamba kuba omuntu oyo nali naye nga ndese Ivan gwe nasooka ogamba ne nga Ivan olaba waliwo kino. He was the first person to tell me byabaawo tokkiriza bagenda kulyako ssente n'enkiwaayo. Nangamba tokkiriza kuba agenda kusaba ssente nga talekerawo n'enkita. Kati ekyo si kipya. Nabagambye ejjo mu post yange, I want to hear something new. Let me hear something new. Malaya, it's a recycled word.
obwo obutambi bwe mutambuza bukadde oli mukadde nabagamba yes naye yongerako nakali anyirira mwe ba sisters bamwe bonna nze role model waabwe bamama bamwe basenga abamu baani nze role model waabwe mukazi yekolako omukazi alabika bulungi mukazi mukadde naye alina abaana alabika bulungi mukazi alabirira abaana mukazi byonna nze role model wano omukadde kati tunagetting inspired by young girls era nze role model ayise mu bintu alina past embi azza correcting obulamu bwe nze gwe mulina okuyigirako. We don't call them mistakes. We don't call them mistakes. We call them lessons learned. Nabagambye nja bayigiriza. They are not mistakes. Lessons learned. Bw'okiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu mistake. Bw'okikola omulundi gumu ng'ekyo ekyantuukako oyiga n'okyusaamu. They are lessons learned. Temutu intimidating. Guys, I am a platform. I am a citizen of Uganda. The president has done what he's done. People in diaspora muogana kuba temuli ku ground. Bye muogana bye bino abantu bye bapostinga nti na postinze ngenda kuvuma gundi kati wala nti gundi yavumye gundi nawe novaayo noyongereza kweyo post gye walabye naye nga is that the truth? Obola bye post nawe yakomye ku 3 gwe notandikira ku 4 n'omulala nayongerako 7 8 bwetyo netambula. Is that the truth? Muzeeyi byakoze abikoze. Muzeeyi byakoze abikoze. People will either accept it or you will just live in denial. Byakoze abikoze. Is Uganda the only economic struggling country? Can I speak about Malawi? Can I speak about Zimbabwe? Is Uganda the only economic struggling country? Okuloza nti muzeeyi atusiza obwavu muzeeyi tasobola kukeera ku makya buli omu n'amuwa nnyumba asulemu. Muzeeyi tagenda kukeera ku makya buli omu amuwe office oba amuwe nedda. Even the next person is not going to do that thing. Tebabarimba. If that's why you're being lied to, it's not going to happen. Tewali agenda kuvayo agambe I am the new president. There's houses for everyone. There's jobs for everyone. These things are created by us citizens. Omukulembeze kyayinza okugonzaamu is how we can have access. How can we have access okuba nti nsobola okukola kino naye tewali agenda keera ku makya nti nze nkuwadde ennyumba kuba nze president omupya mugenda nze nabagamba we were fighting for the basics. We want free education. Abantu basome. We're fighting for medical care eri reasonable. Bino betulaba nti abantu bebakaki ebyo ebintu anyone can change. Immunization. We all have the same causes. Let's not just sideline the things ebintu muzeeyi byakoze. And the next president is not going to put money in your pockets. Timwena mugenda keera ku makya all of a sudden nga muli bulungi nedda. Ensi yaffe mugiraba. It needs a lot of rebuilding. Either it's muzeeyi who's coming on, sebo muzeeyi, we need change. We need change. As citizens, we need change. Tukyusizeemu. I'm just on my knees. Nkusabanga citizen. The sirina side. Kusabanga citizen. Muzeeyi tukyusizeemu. Bw'obozeeko tuyambe. Let's live a better life. Ate omulala naye bw'abazzeeko togenda, this is my advice. Togenda kuzimba Uganda in one day. Osanyuse buli muna Uganda mu lunaku lumu ne bwe guba mwaka gumu. That country needs a lot of more years okuba nti esobola okutuuka webanga etuuse. So the next president tagenda kubawa amanyumba, tagenda bateka ssente mu nsawo, tagenda kubawa offices buli omu zaatuulamu. Lack of jobs, unemployment rate mu Uganda eri high. It's the same thing in South Africa. It's the same thing in Zambia. Ate Zimbabwe bali worse. Lwaki mwekwasa nnyo Uganda muzeeyi yagise? All countries are struggling. Ne South Africa gye mulabanga ffe tuli mu second world gundi, tetuli third world nga Kampala. Naye unemployment yano eri very high. What happens in the process? Crime rate goes high. Owulira ebintu ebyo. Ebintu by'okuba nti abantu tebalina mirimu tekiri Uganda yokka. Gwe nga munnansi okozeewo ki? Tandikawo omudaala gwo ogw'ennyaanya. Anti abala muli ba Slay Queen munyirira nnyo banandaba batya ku mudaala gw'ennyaanya. Tandika omudaala gw'ennyaanya gwo
kuoba slayingira. Have you ever seen a beautiful slay queen ngali kumdala gwenyanya? Gomanyi ba client bosobola okufuna. Omanyi sente zosobola okukola ng'obeera ku mudala gw'ennyaanya ogwo otunda nnyaanya zo ng'onyirira okeera ku makya okubeeka makeup. That's change. Naye oli mu nnyumba ku MBs, muzeeyi twamukooye weebase n'ozukka nyoonya ekikopo ky'obugi n'oddawo muzeeyi what are you doing about your life gwenga citizen? What are you doing about your life as a citizen? Bwemba nga muli abantu 10 mwenna nga musigadde mwebaka ensi tegenda kukulaakulana. Bwemba nga muli 10 ne muvaamu 3 bana ne batandikawo atunze amanda akoze eki ebyo ebya self starting. Ensi ejja kukulaakulana kubanga we are fighting unemployment. How? Tuvuddeyo gye tuli naffe tufunyeeko kye tukola. Muvuddeyo gy'olinze kantu n'ennyaanya zayi ku mudaala gwawe gwenja okukubiranga selfie naye mwagala kubira mu z'ofiisi ziringa za Zari. Muvaawo president tumukooye. Twagala asimanyani kale mutuwe credentials to joining a camp yamu. Temumukoowa for the sake nti mumukooye, muwe reasons. Weebase oli citizen okeera ne weebaka buli lunaku. Kyokka nze munsanyusa sente z'e Kampala ezikyakala tezibulangako. But why? Mukaaba obwavu naye if there is a city that I know ekyakala bane e Kampala ekyakala ze mukyakaza muzijjawa z'oba ofuula capital ogende ofune kyokola. The government is not a one-person president, nedda. A government is not a president. A government, it's its leaders and its citizens coming together. Muzeeyi w'abaayira ebirala byali mukola nga muzeeyi naawe munansi zukuka ove mu bikunta byo ogenda onoonye ekyokola otunda amanda nti gakuswaza ojja kusigala nti nedda tetulina mirimu, we are unemployed, there is no jobs. Osiba weebase, there is no jobs. Saba capital, saba bakwano bo mpayo emitwalo 2 ntandika ensawo y'amanda esooka bwe naba nzigyemu nja zikuwa nguleko ey'okubiri mumagoba mu nsawo emu mwe muve 2 3 then you create your own employment. Bw'omala okutunda nga yigwe best manda distributors e Kampala, you start hiring. In the process of hiring, you know what's happening? You're employing people. Naye nga batandikira ku nsawo egi weewola ssente, weewola capital, tolina kuba nazo. Saba neighbor, mukube business proposals. Nze ngenda kuba manda mulimu buno money lender simanyi schemes bichi. Kuba proposal ngenda kutandika kutunda manda njagala emitwalo 2 nsawo yange gye nsookerako. Mwebiri muveemu ensawo 10 otandike ng'olina ekibanda ky'amanda bakuba bukubi ssimu boda delivery ababoda oba bawadde emirimu gw'omuntu omu n'abagatunda n'abagooca omanyi abantu boba bawadde emirimu tuli awo tulina Museveni atuwa emirimu agijjewa musiiba mwebasi kale be mwagala okuzzaako babawe mutuwe credentials temutuvuma mutuwe credentials tutegeere tulina okusala eddiiro lwa nsonga zino. Bwe mutatuwe credentials ne musigala nga muvuma abantu mugenda kulemesa Bobby akalulu. 2021 you will all be reset back to factory settings. Nkiddamu 2021 you will all be reset back to factory settings. Ndi mu ofisi yange nkola ku mudaala gwe neetundirako gwe guno sigubaako. Okay, it's just emails. Muwulira ebintu ebyo. To mention a few. Mugende muvume. Kuvuma mugende muvume. Weekend yonna okuva Friday when nagenda live, Saturday, Sunday ne leero Monday ndi wano nafunye kamogo namenyese saalidde ne shampopo namunywa n'abaana bali oke awo oba nkutte bali oke teri mulwadde bali waka bali oke bivumo tebitta. That's why I'm still here and I'm not scared. I'm not scared of you. You come for me, I will come. Don't come for me unless if I call you. But if you do, honey, babe, I will come.
bino si bya politics, bino si byaki, bino bya magezi mazaali. Use your brains. Use your brains. Nti muvuma nnyo fa, muvuma nnyo kale muvumye, and then what? Mwavumye nnyo. No, then what? What changed? Mwavumye nnyo, what changed? Educate people about ate kino kiri buli ku party. Not just people's power. Lwakuba bo tetunabawulirako nga bavuma naye nayo advice, take it or leave it. It's just my 2 cents. Educate us about your party, your credentials, your capability, your plans. As citizens, twagala naffe okumanya what's your plans. Yes, I want to be president, this is what I plan. Temusobola kwogera democracy and human rights nga mukyavuma abantu. You have your words misplaced. You have oluzungu kiki temuswaza. Uganda twasoma. Uganda abazungu basomesa oluzungu. Kiki mutategedde mu credentials. It's a person's ability or capability to do a certain job or an assignment or something. It's the ability, capability. Luzungu lwe luzibu. Muina MBs ezokufuma temuina MBs ziyingira mu Google. Muyingire mu Google and type in credentials. MBs temuzikozesa kweyongera kusiruwala. Use those MBs to learn. I'm not scared of you guys. Temundisa. Zeteri andisa. Nti omuntu ogwo. Ntya Katonda. That's the only person who's got a decision on my life. Essaawa zonyinza okuba njogera essaawa eddako nemmanga sikyali. That's the only person I'm scared of. Mwe abantu binadamu nganze nkutyako ki? Nkutyako ki binadamu nganze? Nkutyako ki? Muleke kututiisa, muleke kutukankanya. We are here, we're citizens ingamwe, fenna twagala birungi kati muddeeyo. Hello? Where's my coffee? Okay, water is boiled, I'll bring it now. Thank you. Okay. Temututiisa. Temundiisa. Simu abasomesa abaana bange, simu abansusulira amalwaliro nga ndwadde. Bukozi na obwongo buno mubulaba okubeera CEO w'ekitongole si kintu kizibu ng'olina abakozi kumpi 2. Obwongo buteekwa okuba ng'oli mukazi mugezi nnyo kuba decision emu gy'okola either egenda kusula company oba it's gonna make your company. Nze nkozesa bwongo, nze sikozesa wano. Wano mususse wano wewe wangi. Kyova nti amagezi gagenda gakendeera. Sigambye muli basibu naye amagezi matono. Mukozesa nnyo wano. Use this. God gave you a brain for something. God gave you a brain. Use it. Do not use your mouth. Akamwa kano kekakusiba oba kekakufuula bakutte nti you're not guilty. Kekakusiba oba kekakugjayo. Use your brains. Use your brains. There is a reason why we are gifted with brains. Abatalina magezi mazaali. Educate yourself. Nze saakerako ku machanga ndoza ngenda kubeeramu education and skills training. No, it wasn't my calling. Saamanya nako how I ended up here. But you know what I saw? I saw potential for FET, Further Education and Skills Training Colleges. I saw potential in South Africa. Nze yaleta idea y'essomero lino. Family Ivan naye esobola okigamba. Ne mugamba Ivan, kino kye kiriwo. There was potential and there was appetite for it. The coffees are in there. Oh, Joburg admin. No, it's fine. You can buy for her. Yeah. I saw potential and I was ambitious. We hired people who know the job. Nibatugobera ku mpapula ezifuna ebiwandiiko ebigulawo essomero ne tusettinga up obusente bwaffe obutono. Ffe twatandikira mu room emu ababeera South Africa muli bajulizi baffe. Twatandikira mu room egi. Akasomero kati kalina branches mmeka all over South Africa. Is it open? Ooh, I spilled. Twatandikira mwamu ne tuzimba twali tetumanyi. Okitegeera. Naye thank you. Naye olw'okuba twali interested ne tuyiga. It's called amagezi ago. Agago ge bakuwa amazaale gwoba okozesa.
kati nyabo tolinda kusileyinga mu office zifaanananga zange waliwo abansingako office ennungi tolinda tunda mandago ofuuke echako distributor asinga e Kampala oba tomato distributor asinga e Kampala ng'olina store namba boda bakeera bukeezi kumacha kusimba line kugenda ku distributing nyaanya ezo gye zirina kugenda kuba buli kimu kyafuuka online enyaanya tuzi orderinga online buli kimu orders ng'osiba ku website yo website nga ya nyaanya oteekamu grade A grade B zino ziri kuba enyaanya nazo zirimu ebika ezo MBs ng'ozimala ku website ng'otekinga orders ng'obeeraako buli kiseera boda twala wano enansana bwe batyo bwe bakola ssente si mukuvuma abantu nti muvuma nnyo mwavumye nakyusa eki kyali mulungi kyali muto kyalina ssente nkyanyirira nze maama w'abataano everything you're not everything you want to be biri mu nze nze I'm gifted I'm blessed mumanye ekigambo kye bayita blessed nze mumanye emirundi gye neyanza mukama I'm blessed kama yampa obulungi nampa ssente nampa amagezi nampa abaana abalungi nze ndi blessed tewali kisinga ekyo nze mukama byonna yabimpa mugenda ne mwoza love relationships zaagaana nsobi si yange I'm a loyal person niye abasajja mwine emize gyammwe nti ate nze sirina patience eyo yakugumira busiru sirina naye nga problems esi yange nti relationships zakulema tezinnemangako I'm the most loyal person mubuuza abasajja bonna be nali ndeetinzeeko naye bo babeerako n'emize gyabwe egibajja ku mulamwa ne batandika ebyo ebintu bikolebwa abasajja bonna abasajja mwenna mwenda tukkirize nammwe abakazi wano abali ku live basajja bamwe benda naye temulina kyakola nze just lwakuba nti ndi very independent nnyo kati no sense bw'abasajja oluusi bendaba omumanyira I take a short left ekyo nenkigala si kuba nti oli malaaya nnyo oba toyagala nonsense oba toyagala ku accommodating a nonsense oyo bannange sijja kwogera nnyo kuba ndi mu office njagala nnyo ne ku coffee kano kari coffee naye teri kimpomeranga kawa Uganda guys we have the best mineral resources bino ebiri nakyo biky'e Kampala tulina resources Uganda we are rich very rich we have the best resources no coffee w'abazungu ono tatestinga nnyo nga waffe kambaleke I have a whole lot of work to do I'm going to summarize up by saying mutu somese patezi za muzikola chi mugere mugooglinga akagambo credentials kategera kata oba tovumye muntu mwenga be mbyogera ebinene nnyo webite ebiwemula oba tovumye muntu nze sibisobola bisa mukamwambita nsobola byogera nga nina mikwano gyaffe muwala gye tubeera those are my close people naye wano bwe mugera kumachanga mwayingire mu parliament nga tujja ebyo ebigambo nga tulaga abaana baffe nti these are the leaders Slay Queen Tunda Amanda. Don't wait for the president to give you jobs. He's doing what he can. Uganda is not the only country that's struggling. A whole lot of African countries, not for about the second world, everyone is struggling. You understand? So, create your own jobs. In the process, you'll end up actually creating more jobs for others, and that's how we build each other as citizens. Tetulinda government kutuwa mayumba ga kusulamu, tetulinda government kutuwa offices za kutulamu, tetulinda government. We are the government. We are the government. It starts with us. Gwe bonadda ku MBs zo webase n'ekikopo kye ekyobuuja awoza muzeeyi tatuwa mirimu mu nnyumba yo webase genda ku mudaala gw'ennyaanya kuoba osireyingira kuba ebifaananyi omanyi bakasitoma bagenda okuyikawo nga ninagambye nti ndi ku mudaala gwa nnyaanya I would make the most money. Oyo makeup gwe mwekuba just for self is not dambuliri mwekube nga ng'oyingira mu ddaala gwe butunda manda. Trust me, you make money. Abalala mutuwe credentials to joining a party yaffe mutu motivate us. You're not motivating us. Mutu dusa abasoga bange mwenna mbagambye muyitewo tukole party yaffe oba muyitewo tunonye we tulaga. All my basogas, we are not stupid. They need us. They need us, my basogas. Come muveyo nte tugende mbatwale gye njagala okulaga oba weena abangudde wonna. Musoga ali mu Uganda mumumanyi obungi bwayo
kamuli jinja yigange eriyo mumanyi omusoga ali omu ambaleke ndi ku mudaala gwange gwa nnyanya nange munaye wentegedde si gwa nnyanya my apologies ogwaba malaya I have to go. You guys, thank you so much for tuning in. Jakuba mubinyonga sibeyanziza. You know, you took time out to come here and listen to what I had to say, so I'm going to respect your time. Thank you so much to everybody else. Do not be afraid. Do not be scared. We're all citizens. Twagala chirungi. Muzei tuyambi. Let there be change. Abakamyufu mukendeze ebivumo. Fenna tuli bana Uganda. Kendeze ebivumo. Abamu diaspora mu council flat bamwe. Now, take a look around yourself. Your surroundings. Take a good look deep within yourself. Now oyagala okubeera obulungi. Ebo be babalima mbunze sagala ssente nze biki tewali atayagala ssente kubeera bulungi. Ekyo binadamu n'omuwulira ng'akyogera alimba muyaaye edduka. Toyagala kubeera bulungi oti. Ka surrounding koli mukeeko oluusi otulaga n'obusowaani nga bonna bukyafu gwe toyagala better life. Okuvuma abantu is not going to improve your life. Nze mbaagala nnyo ate simanyi oba nnaakomawo wano basiikomewo naye nga mukyuse empisa bwe mutaakyusa empisa you giving other people loopholes opportunities okuba nti they can take over meaning mwenna mugenda kudda ku factory reset factory settings mu 2021. I have to go. You guys keep well.